Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza tuwadde akaseera kano okubeera nga mbategeeza ku semina ey'abakyala ey'omwaka 2024 egenda okubeerawo nga 9 omwezi ogwokusatu omwaka era gwegwo 2024. Ekifo kijja kubeera ku Old Kampala Sports Arena era nga n'ebisale kijja kubeera emitwalo 2 buli mutwe anti era bagamba per head. Akati bannange mujje omukyala yeetaaga okumuteekateeka engeri gyali nti yenna kazadde w'eggwanga bw'atereera n'ebirala byonna bitereera. Olwekyo mbasaba abakyala mujje mu bungi ate abasomesa abakugu be bagenda obbakwatako ku luno anti nange mwendi amanyi ene bwennaaba sigoogedde ondabye. Kakati ali ne Imam Kyeyo ne Mwali ne Sheikh Salim Bosa n'abalala bannange mwandibadde mujja tubateeketeeke ku mbeera omukyala gy'ateeka okweyisaamu kuba obufumbo kakati mulaba butagala bwetaaga okuwagalawagalamuko ate ne Ramadani naye esembedde omukyala yandibadde amanya teekateeka ki etajja kunyiiza omusajja kuba omusajja wanyiiga mu Ramadani ate kiba kibi nnyo. N'olwekyo mbasaba mujje ku Old Kampala Sports Arena ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Maachi gwe gwokusatu omwaka 2024 ye semina y'abakyala gye tubategekedde. Tubalindiridde bannange mujje mu bungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.